Ngabe South Africa mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza president wange Robert Kyagulanyi. Wewe nawe nabeereyo n'olowooza nti ono gwe tuyina president va kwaba abayaye ba science. Ono president Kyagulanyi. President Kyagulanyi sebo nkwenyumirizaamu webale nnyo webalire ddala. Nemwe bannayuganda mmwe nanze omwana avudde mu ntumbwe zange ne mmuleka e South Africa. Ningano okumuleta ku bujjajja. Muyina okumanya lwaki ensonga yali lwaki. Omwana wange bamukuba bukubi from nowhere pa. Naye yagenda mu Ramadan. N'agenda mu Ramadan Allah musasire byonna byonna byamusobako. Baganda bange abe South Africa mwanda gw'omukwano, baganda bange abe Mayfair, abe Johannesburg, abe Fordisburg, abaana ba Nupu Chapter. Abaana ba Nupu Chapter. Bannange no Nupu gye tulimu mwe abali mu kuzannya, bannange no Nupu gye tulimu family. Nze abaana ba Nupu mwenna abaana ba People Power mwanda gw'omukwano n'okusinga abantu abenzaalibwa nabo. Nimusinga n'abantu be banzaala nabo. Emikwano gimwe gye wano ku internet. Mu bantu mmwe muli bantu ba kabi nnyo. Era kyovola bagwe bubangako ekizibu jangu mu inbox yange. Omukwano gwe tubirudinze wano Kyagulanyi yasooka n'atuleetera unity. Bobi Wine yatuleetera unity n'atuleetera reality. Abaana be South Africa mwanda gw'omukwano. Muganda wange MK, muganda wange Adam Kasoma, muganda wange Douglas. Namwe abaana be South Africa mwenna. Imagine nagenda okutuuka e South Africa nga mutabani wange bamuziise dda. Abasiraamu umma ye Fordisburg, umma ye Mayfair. Bantu mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Allah abeerenga abawejjana. Nemwe bannayuganda mmwe mutulaba temulowooza nti Uganda tetwagalayo. Mwe Mathias Mpuuga muli olw'okuba muweebwa platform. Abaana abaffe baziikibwa mu kumawanga. Omwana owange bamuziika ku mawanga. Mwe Mathias muli muweebwa platform mudda ku ma TV muli mu kusinika ebinnyo. Muweebwa platform muli ku gundi muli mu kusinika ebinnyo. One of the good days bannange tujja claiming eggwanga lyaffe. One of the good days tugenda claiming eggwanga lyaffe. Teri kintu kiruma ng'omwana gw'ozadde akuvudde mu ntumbwezo ne bamuziika ku mawanga. Nga namwe bannayuganda abali e South Africa mulabe South Africa anytime. Batuyita ba foreigner, batuyita simanya biki, batuyisa biki. Naye Museveni gwe abaana baffe tubaziise ku mawanga. Naye all in all kyonna bwe kiri kijja kuggwa. All in all kyonna bwe kiri kijja kuggwa. Baganda bange njagala mubeere ne belief nti Kyagulanyi Robert Sentamu ne bw'ataatukulembere kutuusa mu nsi ensuubize gino emisingi gye tuteekawo gino. Naddala mu abaana abato mmwe, I'm very happy with you. N'otunuulira lino eggeege erya Mathias Mpuuga essajja ekkulu ne lisuubira nti Museveni alinza okulyagala okusinga Kyagulanyi Robert Sentamu. Mathias Mpuuga, you are a fool. Njagala kano mukamusaliremu mukamuweereze. Mathias Mpuuga, you are a fool. With all your friends muli basiru nnyo. Njagala okubagamba twayogeranga ebintu bino nze ne muganda wange Fred ne bannaffe bonna nga mulowooza nti tuba blackmailing abantu abo. Mwenna mulina kye mutamanyi nti Museveni Kyagulanyi Robert Sentamu abeera kutuula ku ntebe yali tagenda kuwangaalako ne wiiki ennamba. Kyagulanyi Robert Sentamu abeera kutuula ku ntebe mu kalulu kano akawedde yali tagenda kuwangaalako wadde wiiki ennamba. Kubanga Museveni yali yatutega buli muntu. Museveni yabatega olusevenism. Yabatega oluseveni mu famire yammwe. Woogula omugaati mu diaspora woli buli wamu woli waliwo omuntu alina endowooza ng'eya Museveni ng'ate omuntu oyo
yeta kyagala nti olwokuba ayagala Museveni ne because of ligambo ya faranga N'olaba Mathias Mpuuga n'asuubira nti okumuwa platform nti asuubira asobola okudiscreditinga Kyagulanyi ng'olwokuba aweereddwa platform. Omusajja akubuuzizza nti explain to us how Bobi Wine is under siege. Mathias Mpuuga, your brains are the ones that are under siege because you are being paid to talk and act stupid. Osasuliwa okwogera ebyobusiru n'okukola ebyobusiru. That's why you see olwokuba gwe obwongo bwo bwawambibwa Museveni yabuwamba. Gwe n'osuubira nti ne banno obwongo baabuwamba. Kyagulanyi Robert Ssentamu obwongo bwe tebaabuwamba. Kyagulanyi Robert Ssentamu obwongo bwe tebaabuwamba. Omanyi twatandikanga abasaaga. Twatandikanga abasaaga nga mutuyita bulenzi. Nga mutuyita bavubuka. Naye kati mu muliro muguwulira. Omuliro muguwulira. Omanyi waliwo ekintu kyokeera ku makya. Nze nabagamba mwenna mubuuka. Mulinnya ennyonyi. Ennyonyi eno bw'oba ogirinnya bw'oti bwe muba musituka nga mwolekera waggulu. Ebintu by'olaba ate si by'olaba ng'ennyonyi eteredde. Mwenna abalinnye ku nnyonyi. So bannayuganda kino kibayigiriza ki? Kibayigiriza nti obuyinza bw'obwo gwatunda ennyaanya. Obuyinza bw'obwo gwali mu kiyumba. Museveni si ya dictatinga ki ekigenda mu maaso. Gwe ali mu kiyumba. Gwalaba video yange eno gwagenda okugiraba gwo dictating obulamu. Ate bannange mbabuulire nze nnyina wemba nabadde nga ndya ne bannange Yiddi. Abantu abasinga tebamanyi kiki ekigenda kuddako. Ate kino njagala kikugamba gwalaba video yange eno. Bw'obeeranga mu gurupu y'abantu gwe weefuule gwe not to senti weefuula. Gwe gwosinga okutegeera. Kino kikkirize. Bw'obeera mu gurupu y'abantu gwe twalira ddala nti gwosinga okutegeera. Abantu abasinga munnange tebategeera. Abantu abasinga be mulaba e Uganda be mubadde mutuwala nti bategeera tebategeera. 10 ku kirala. Oyinza okugamba nti eyo social media tombuulira. Naye oba oli awo nga ebiseera bya spendinga ku social media. Nga bw'abeera n'essimu ye. Bw'olaba time gya spendinga ku TikTok. Time gya spendinga ku Facebook. Time gya spendinga ku WhatsApp. Time gya spendinga ku all social media platforms nga mpitirivu. Kati those are the likes of Mathias Mpuuga. Bamubuuza a mere question. Omusajja abadde amubuuza ebibuuzo ng'adda eno addeeri. Omusajja omugambye nti Kyagulanyi talina buyinza bukukola kibukugoba. N'olaba Mathias Mpuuga obusiru bw'olina ate nkukakasa you don't represent the people of Masaka. Representing ffe abava e Masaka. Bakitaffe abava e Masaka baali very successful. Mulaba mu abali mu Kampala omwo monna mulaba abasajja abava e Masaka baali very successful. Naye this kind of Mathias Mpuuga tebati presenting abantu bava Masaka. Omusajja n'akubuuza n'omugamba nti Bobi Wine talina authority engobwa ku bwa vice president. Omusajja wabeera ne authority ekwapointing okubeera vice president. N'okeera ku makya n'okugamba nti nze nakuwasa oli mukyala wange. Nze nakusanga ku street nenkuproposinga nenkuwasa. Naye n'okeera n'otuuka mu nnyumba n'ogamba mbu toyina Buyinza Bungoba. Are you a fool? Are you a fool? That's why ntinze nkyabirivingira mu mmawo kye yagambanga nti bw'osasulibwa okukola ebyobusiru n'okwogera ebyobusiru o ending up nga toyina bwongo. Bano abasajja ba Mathias Mpuuga bembali emanye Uganda mubadde mulaba mbu abasiibe ettaayi. Omanyi bannange ekizibu kye Uganda kiri ekintu eki muteeka abantu we bali munnange ffe ne Bulaaya gye tuli ne
ne prime minister ye musajja w'amaanyi president wanabeeranga kisiikirize ndowooza mukalaba ka president kawano kasajja kattu ne prime minister wana omusanga ne ku street fa abajoginga ng'ojoginga naye nemwe Uganda be mulaba ba Museveni aba batambula ne mulaba nti abo b'amaanyi my friend Matthias Mpuuga, today you have demonstrated ateba na abasajja gye bakomukuwa platform omanyi wagenda n'olya ssente za Museveni Museveni n'akweta Museveni njagala bagamba trick weeri Museveni yali yeraliikirira era kyova olabanga gundi abaganda naddala be claiming okuba abaganda Museveni yali aba identifying amangu mutunulira abaganda oba bannayuganda bonna bali mu politics Museveni yabateekako ba agenti baabwe laba Lukwago yamuteekako Besigye Lukwago buli walaga wonna Besigye waali era Lukwago ali mu nkwawa za Besigye kakati ono n'amupromisinga n'amugamba nti omanyi nti nze Bobi Wine era gye kyabeeranga eyo Museveni nga kyepanga mu gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho ani akulimba mu gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho ani akulimba gwe olaba aba bafutu soja abambadde red ng'osubira mbu eyo gurupu ya Kyagulanyi bambi oswadde Kyagulanyi Robert Sentamu yatusensera ate naddala kuva ku myaka amakumi aga ebyo bimasayansi gwe twala byabedi bwanika twala bimuwanga kivumbi twala Besigye byonna twala naye ffe abava ku myaka amakumi 50 okudda wansi ne bajja ne bakulimba ne weekuyaka mbuyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho mbosibye ba Olivia Lutaya osibye amachete mbuyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho lindo ogenda kulaba ekigenda okubeera e Bungereza Kyagulanyi ajja kibungereza ogenda kukikakasa lwogenda okukikakasa ate Museveni wali mugezi n'okwata mutabani wo n'omujjayo kubanga wali ogenda kufense wali ogenda okufa wakwata mutabani wo n'omujjayo n'omugamba nti omanyi gwe jangu eno mmaje ebyo by'obufuzi biveeko oli eyo bakulimbye Matthias bakulira ssente zo za bwereere no gurupu ya Kyagulanyi my friend tosobola kugimalaho twatandika dda social media eno ng'otuyita ab'okuzanya mu gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho ogaddewo Facebook naye buli organization yo nawe kenyini ku Facebook kwoli nawe ku nyini ku Facebook olese buno obuvandimwe tewali olese bugashumba bonna buli luddawa kati gashumba byayogera biri ludda gashumba tali mu kukubira Matthias Mpuuga lwaki gati gashumba bino bibasajja mizi lwaki biri mu kuba Matthias Mpuuga ebibe nabe baddange yo ne bakubwa brief ne bakubwa minutes mu group ya Kyagulanyi ogenda kujimalawo Kyagulanyi akulimunga mukenenya omanyi mukenenya wasoko kukwata sirimu omanyi wasoko kukwata okutte bumayega bonna bonna obututte mengo my friend abaganda bagezi omuganda asoka nakwa identifying Museveni bonna abanyarwanda bo bakwa wakwata n'oteeka mengo bonna Fred yamala okuba identifying bonna tubamanyi bonna tubamanyi labe ensobize wakoze kano kasajjako kamayiga ke kakoze ku misinde ne kakwata omulangira Semakookiro simanya kalese oli omukyala simanya bakoze eki bonna abantu abategeera bonna ebya Buganda babikola ki mu gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho abo bampuuga bakulira ate gwe Matthias Mpuuga kankubulire ogenda ku endinga up ngolinga Rebecca alitwala kadaga twamuoninga nga tumugamba gwe abasajja boliko sebo bakulimbye mu gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho wotya tukugambye kati wavuddeyo wano ne weesirwaza ate Balamu nakuwoninga Balamu wano bakuwa minister wankubira essimu nongamba kati kojja ngenda kukwata abaana mbaleete naye kyengenda okukola njagala listi nenkubuuza Balamu ayefulu gwe yagala okunkamba nti DPP Director of Public Prosecution tamanyi listi naye bannanga bannayuganda bwe mutwe mwasirwala naddala mu abali mu government. This is how you become a stupid.
gwe Museveni n'okeera ku makya ne bakuleetera ekyo ekivubuka ekivudde e Masaka ekyazanya zigundi za Muhoozi. Muhoozi n'okitegeera nti Muhoozi tasobola wadde kufuuka wa LC n'omusika n'omuleeta mu magye n'omuteekako Barracks namba kati ye mukuuma tewakyali asobola mutuukirira. Kakati ng'oli mu kutuba Balamu wambuuza list ne nkugamba Balamu, are you a fool? Omuntu yenna appearinga mu kkooti ne bweba y'amagye ne Director of Public Prosecution ateekwa okubeera n'erinnya ly'omuntu oyo. Kati okumanya muli basiru mbumubuuza Kyagulanyi list. Ate kati list tugibawadde mbu bano abalala tetubalina. Ate kati gwe kikazi gwe Nabbanja. Oyina okutubuulira abaana baffe gye bali. Nabbanja njagala okugamba linda gwe tubakwatako omu ku omu. Nabbanja wano wavaayo ne weesinisa amannyo. Kati ate ngenda kubavuma black gundi, ngenda kubavuma nga sibisse nako kubanga namaze okusiiba. Cedric Mukasa munnange nga gyendi mbeera undercover. Ate kati emirimu gya undercover bwe njikola nga mugamba nti ate bannange bwe munda bakola live nga mweme bannange twali tulowooza mbono omusajja mukadde nnyo, mbono omusajja mukoze butya, nabagamba bannange amasimu gammwe ge muba mutereeza. Kitegeera naye Balamu nakugamba Balamu Museveni akuwadde ekifo ekyo akwegobako. Balamu nakugamba Museveni atayagala osemberere mutabani we. Gwe nompakanya ne nkugamba Balamu Museveni ebintu byagenda okusindika kati olaba wagambayo nojja ne weemoola musimanyo olese kiri ekiyaye musimanyo kirese maaso ga Museveni abaana baffe mwabasibira baleti. Ate ali maaso ga Museveni ayambadde baleti. Mistake number 1 gye wakola. Mistake number 2 n'obuuza list. Nenkugamba list Balamu nenkugamba Balamu. DPP list ye yagirina. List tugikuwadde kati ate mugamba abamu temubalina. Mistake number 3 mukimanyi mwali you are holding us for a ransom. Fene tubagamba nti nno abaana baffe bwe musuubira bwe mulowooza omanyi mulowoozeza nnyo ni Kyagulanyi mugenda mukuba. Muli eno mwerimba mbwera Kyagulanyi abaana abo ye be bamuwa gundi be bamuwa ennyota abaana abo be muba mulabanga musibye be bawa Kyagulanyi ennyota mubateekale Kyagulanyi agwe. Mubate Kyagulanyi agwe kale ndabe Kyagulanyi nga agudde ku ttaka oba mwe mukakasa nti Kyagulanyi asobola okugwa ku ttaka. Kitegeera kakati Mathias Mpuuga okola ebintu ebi ate omuntu asinze okunnuma ye Joyce Baagala. Joyce Baagala, you are such an ambitious and a promising politician. Naye weeteeka kwaba abantu Mathias Mpuuga oba alina enkala ya efaanana etya. Joyce Baagala kisooka Mathias Mpuuga ajja kusiga siriimu. Aba abasajja boolaba they have nothing to lose. Batunda n'abaana baabwe. Kati Joyce Baagala wandibadde nga bajjowero Ssenyonyi. Check a look at Jowero Ssenyonyi. Check a look at Shamimu Malende. Check a look at Mwadanko Nyingi. Buli muntu owagira Mathias Mpuuga omulaba nti muntu talina future. Kati gwe Joyce Baagala okyali wana amawulire gaakulema. Bobi Wine n'abakwatako bwe watuuka eri Mathias Mpuuga n'okuliyetinga yeyo G20 ne tugikuba ku ttaka. Kati mulidde ssente z'omusajja mbumugambye mbu you are going to fight the war within. Kakati Mathias bw'oba omanyi nti olina obulimaawo bonna jangu ku kitebe. Mathias bw'oba omanyi nti olina obulimaawo bonna kati ogaanidde ku bwa vice president baakugobako. Ekyo kyo ekifo president yalina appointing authority. Oba kitegeera president yalina appointing authority yakujjako. Ekyagundi ekyo ekya parliament ekyo kya commissioner wa parliament gwe yosigalayo neemanya nti representinga Mama Lususu. Feto tuli representinga n'olunaku n'olu. Kati Mathias Mpuuga njagala obeerewo nga tokiika ku kavule.
njagala obeerewo nga gwe bakuwaana ennyo emirimu gyammwe gyonna mu gye excusing naye nga toripotinga gye baakukola ki aba NRM bo ba commissioner bagenda ne ba reporting ewaabwe naye kati gweweerewaawo nga tokola ki omanyi Museveni agenda n'abasuddiya n'abasuubira nti buno obuyinza buli mu bantu muganda wange embwa tekamwa muganda wange Kakembo nakugamba Kakembo mwali wano wallahi nga timulibwako gwe Kakembo twakupromotinga wano ku kyoto nga tukyali ku kyoto ne tukupromotinga ne Kakembo naawe mbovuddeyo mwerambe sijja kwegera era oyo politics awekisiru ani akulimba ani yali akumanyi ani yali okumanya muli confused ngoyo omukazi abatwala kubanga omukazi oyo bwe yali confused ne yeegana omuntu akeera ku macha ne yeegana olususulwe n'otandika okubeera nga obeerawo ng'okuza ng'opromotinga imagine Mungu akutaddeko kano akasusu kano akaprotectinga omusana ate mama lususu wandibadde nze osala amagezi n'okwatagana ne badi bulaka n'okwatagana ne zali ne bakutwalako ettake ne bakutereezaako ne wallahi ogenda kufa kansa ogenda kufa bubi gwe bizigo bye weesiige ebitali bitabule byogula mu kikubo sente oyina mpitirivu mama Anita Amongi genda kwatagana n'abaana nga ba badi bulaka laba badi bulaka oyinza omutunulira n'olowooza nti olususulwe kubanga aluliisa kwatagana ne Jojo keke mugwanyina ze Jojo akuwa kumpeke olabikeko omulungi negwe nagwonna ebisambi biddugavu simanya obukongovule buddugavu simanya bikimbe kakati no njagala nkukugambe gwe Mathias Mpuuga kye wa promisinga Museveni oswadde tosobola kufightinga the war within ebyo bidipi bye mbadde muyuzayuza bibadde bya kisiru ebyo bisuubi bye mbadde muyuzayuza bibadde bya neyeno bagiyita nupu ne people power bujibuze Museveni chibuze Museveni yaji mulaba Museveni wano mwali mu musudia mu musendia mu nebipirawo mu musudia simanya mu muhozi Museveni n'abagamba ledda Museveni yalayira mu grupu ya Kyagulanyi nja kujimarawo ani akulimba ate Museveni next time okubye nyama simu oyagala okwogera ne Kyagulanyi nenna kugamba Kyagulanyi yakusaba ekintu eki gwe bomubuulira kiki kyoyagala ate Museveni wandibadde weekolera favor nga tonnaba kussamukka gusembayo n'okeera ku mace y'entebe eyo entebe eyo gy'onnyampiramu siiyo eyo entebe Museveni gy'onnyampiramu siiyo eyo entebe eriko nnyiniyo ate oba osuubira nti tugenda gifuna ku kifuba tetugenda kugifuna ku kifuba ssebo our main job our main aim kwe kusensitizinga munna Uganda Kyagulanyi emyaka gy'amalizeeko ne bw'onaakola otya kati mboyagala creatingawo musimanyo creatingawo opposition etya ne bw'onaa creatingawo opposition ne bezibeera nga zifaanana zitya gwe buuza Kagame abahutu tebamulemeredde Kagame yali yeepankira egundi wa simanya Kongo tekimulemeredde bantu mmwe kye muyina okukola kwe kukeera ku macha mukeere ku macha mukkirize singa mukkiriza ffe ngaffe abasiraamu bwe tukkiriza Abapalestine up until now 45 years abasajja baakugamba ne banaasigala nga bali Gaza wokka bajja kumalawo olutalo olwo naffe Museveni twakulayirira ate Allah alhamdulillahi rabbil alamina namulengedde omusiraamu yasabidde edduwa ku Kaaba eyo edduwa Museveni weekuleka ng'okyayimiridde Museveni edduwa eyo wagirabye omusiraamu gye yasabidde ku Kaaba mu Amerika yagezaako kusaanyaawo Kaaba n'eremwa neegezaawo okuleetawo simanya n'eremwa Amerika egezezaawo okusaanyaawo Abapalestine eremeddwa naffe njagala okugamba biizinillah ate edduwa ze tukusabidde Museveni gwe nga tuli mu kisiibo tubadde tukusabirira nti Allahumma jirna minan nar Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'an Museveni gwe tukusabidde edduwa kasajja gwe bw'osigalanga engulu ate twakusaba Allah kukutempola nga bwatta Kadaaga yapaasinga simanya age limit
ne tusaba Allah amutempola ate kati tumusudiya mutumwagala nnyo nalabye muganda wange wayiswa mufumbira amusudiya amwagala nnyo ani akwagala Rebecca Kadaga ani akwagala Rebecca Kadaga ani akwagala muganda wange ASP asimwe nkulengeddeko timusibwa ASP asimwe ekawungezi tugenda kubakuba emmundu paka kuwulira bubi bino bemuddako mutuletera Mathias Mpuuga omuntu omufu omuntu luuza ate njagala okukwana okwebaza ow'ekitiibwa Nambooze okimanyi nze naawe twali tetulya mulumu naye Nambooze njagala okukwebaza Nambooze njagala okwebaza muganda wange Sseewungu mwebale nnyo bantu mmwe because mmwe mulaze maturity muganda wange Sseewungu ow'e Masaka olaze maturity ne Nambooze mulaze nti ne bwe mulya mutuuka ekiseera ne mukkuta bantu mmwe mwengeginga mu fojale naye mutuuse ekiseera kati ne mulaga maturity temulinga nga bino bya Bedi Bwanika temulinga bino bi Mathias Mpuuga ebintu omanye kick of a dying horse a kick of a dying horse wallahi yegwe Mathias Mpuuga enkoko bamaze gisala nero kitulira kisaja cyattu enkoko bamaze gisala ko omumiro omutwe mbukati eri mukukikinga kati yegwe Mpuuga Bobi Wine yamala dokusala ko omutwe Mathias Mpuuga munansonyi watuva mu Ramadhan ne mwanjina za abakyala amawanyo respect ne Mathias Mpuuga mutwanire mutunulire nga used pad nga bwokozesa pad eyo nogikozesa nogimala nogisula mu dustbin gwe Mathias Mpuuga we dumped you in the bin ebyo bena byoyogera simanya NBS ekuwa platform kale ekuwe platform ne ku ground oluzungu lwoyogera njagala okugamba fe tuli eno mu boogero oluzungu naye njagala kugamba nabo balwevuma okumanya oluzungu teruli that successful lulinamu n'ebigambo bitali bya luzungu nga restaurant ng'ekigambo restaurant si kya luzungu kya Lufaransa kati mwabaddeyo ne mugamba we know English we speak English very well ani akulimba English is a borrowed language obochitegera Kyagulanyi doesn't have the authority to sack me as a vice president. Who told you? If he has the authority to appoint you, omusiru neba nange bantu mmwe mba muwerera abaana nga bafaanagana nga Bampuuga bannange mulekerawo okusomesa abaana Haji Mpuuga imwononekedde okuswala kwaliko anoonya we yeekwata takyalina musajja wattu kaseera kalimu alinga gwe basazeeko omutwe kubanga omuntu gwe basazeeko omutwe aba apaapaala nga takyamanyi kiddako akiraba bulabi nti obulamu bugenda Mpuuga nsamba byonna byakola akimanyi lwatu nti obulamu bwe tebusobola kuddangulu anti obulamu bwabadde abuzimbira ku byabufuzi era nga mwafunye obugagga bwonna bw'alina mu byobufuzi olunaku olwaleero yeekwata ku busubi yeebuuza ekyokuzzaako kikyamubuze abadde ku NBS olunaku olwaleero n'akakasa bulungi nti ye obwa deputy president w'NUP tasobola buvaako kubanga constitution y'ekibiina agimanyi bulungi ate nga Kyagulanyi Ssentamu eyamugoba ku kifo ekyo eyagoberera constitution ya kibiina ne weewuunya entegeera y'abantu nti oyo yamulonda ate agamba atya mbu tamumanyi era constitution teyagigoberera gange badde temula abantu b'e Masaka gwe n'Abedi Bwanika ne mukasambidde ne mutta abantu b'e Masaka mubattira ki mwagala kusatisfyinga Museveni Mathias Mpuuga gwe musajja gwe tukyalina video zo gwe bawamba president bwe yali avaayo tulina video zo ng'omuholdinga tulina video zo ng'olyekalangala abaana baffe babakwata kasajja gwe mwe wayimpa walira omwolinga ekkufulu kasajja gwe wallahi tukulinako video empitirivu ate guno omulombe gwa media guno genda obuuze munywanyi wo gundi munywanyi wa ani oyo simanyi omumpembe gamulengeje genda omubuuze omuliro gwaliko twaba profiling nga president amanyi buli kimu ekigenda maaso
abamanyi bulungi nnyo kama kitegeera mutubuzaabuzizza nnyo twebuuza buli lunaku kumbe Museveni yapangawo opposition ye mwe muveeno